Labika bubi wenna singa kaloterera no setolinga newagana newelimba bullying onkwase nakunze njagala oterere ensonga ndabika bwe ate kati kunkwata no gwe tunula gerindako kati gwe olaba bowe molo kyalaika bulungi. God is powerful, but you believe in God. Embeera soko sembere wano bulungi nyaka fesi kako nkala ate nakasige tokyamanyika kuba okuta ekisiriza sitegedde abakazi bakubiziga enjala abakazi b'okumuzigo mukwano balabika bulungi nje siri wakumuzigo gwoba olina waawo oba faith for you era nga batulaga wano weyali nga weyali anyirira ako kavidiyo ketukulaze akasoose yali kati yali yeebase n'amukwata jukira kati ebiseera bwe yali akavayo n'alangirira nti mulwadde era nga kati ali in fact yalina campaign awo se we yagwira Edalu within that process omwana oyo mumulaba n'avaayo ng'akakasanga bw'amaze okukavula imusikati amulidde amutadde wali era ako kavidiyo kasatuleetinga nnyo abantu ne bavaayo ne beebuuza nti yakikoze kisi kutabula maka ga mukulu okitegeera abati weebale kakati mu kaseera kano yoyo yavuddeyo nga mu kifaananyi kye mumulabamu ng'obulwadde bumaze okumumegga n'obulwadde buluma kuba kati yali amaze okulya wuli eri agudde majambere kyebayita amakoowukoowu abalaga mbu omulaba olabyalaga kati wuuyo saawa eyo omuwala mulabe bw'atunula so ndowooza kibeere kyakuyiga eri abaana abawala abali eyo nti ebiseera ebisinga tulina ebintu bye tukola nga tetulowoozezza kuba I think by that time kati already ensi yali emaze omutegeera nti alina obulwadde obumumala embirizi mugenda ne mutunyenyezaako amabina banyeenya amabina ne balowooza nti binakoma ate n'ekirala abaana balina kino nti nze nina woota wange woota bikola okitegeera nti nze bwe naagira woota waliwo yaŋŋamba mbu obulwadde buno kiba kisiraani era kisiraani mwana ninamu endowooza egamba nti ono omuwala omulaba ono omuwala naye aleka yali mulwadde feeyi yali mulwadde mbuuza lwaki ofuna otagatsi ezekubya n'omuntu ekifaananyi ng'omanyi mulwadde jukira kati yavayo neyeerangirira n'akolakolawo obusolosolo n'akolakola biki yakola byonna naye kati oyagala tugaa nti omuwala yavudde ku ddagala bagavaako kimanyi ddagala batuuka ne balivaako nga batamyi omanyi bantu waŋŋamba oyinayo kyaliwo tugenda kukola okunoonyereza okutuufu tumanye omuwala ono kiki ekyaviiriddeko okumuteekamu eyo embeera bw'aba yali mulwadde nga yava ku ddagala then era tugumusalira kyakubiri era bw'aba yeegatta ne musikati mu live wire ng'akimanyi bulungi nti omusajja ensi yonna emumanyi ng'ate akyenyumirizaamu wakati mu kuba kampeyini erwanisa obulwadde obwo gwe n'ogenda mu live wire era tugumusalira so kakati mu kaseera kano ali mu mbeera gy'olaba nga yakunyigiriza obulwadde obwo buluma era abaana ate nno munnange oba tonnabufuna mutambuze entulubiru nga mumanyi nti obulwadde buluma olaba abaana abanyeenya amabina nolowooza mulamu ate waliwo naye kirala tukwana abaana bano omwana n'akugaana gwe n'omulemerako omwenoonyeza omanyi ebiseera ebisinga ogenda n'okwana omwala n'olabira ddala kilaasi eno eŋŋaana etya naye ng'omuwala alina ensonga ze tayagala kweyatula kuba abantu mutokomoka omugambo asobola okugamba ekituufu n'osigala ng'omwogerako naye nga keeya yokka gy'omuwa n'okumwekubaku
kiba kitonde naye muntu Ganja, kuba abaana ekyokuba nti balwadde. mulwadde tekimujjaako nti muntu bambi n'ayitika kakati mu kuyitika gwe tayagadde kugamba nti mulwadde n'oleeta amaddu temwambala olaba abaana b'e Uganda omwana amugamba ndi mu nsonga namugakankebere ndabe ndaba ki abaana balina amaddu ng'oli ayagalira ddala nze we natiira abaana bano ab'e Uganda bakopa ebintu by'abazungu n'alyoka akomba omuwala buli wamu ate bannange kuzimba ennimi nakino goes to each and every people abali eyo abali b'ebisiyaga balwadde ate mulowooza nti obuwuka buyita emabega ne maaso ate manyuma waasusse kuba kutulisa livansi zooli omusimba omunoogu bamusimbe lubo ng'omaze omutulisa ate obulwadde obutambulira mu musaayi so abali b'ebisiyaga obulwadde butambula kansooka embuuzi omwala ono yali afaaki kuba I remember during that time twali mu 2019 I still remember during that time nali ku Delta TV awo era akatambi kano nakazanyako ng'omwala avuddeyo agamba mbu aswazizaani emusikatsi simanya alaga abantu nti mugamba nti mulwadde naye nze mmulidde naye nga fiye mulamu era emusikatsi akinoganya by the way bwe baba celebratinga international AIDS day olunaku lw'abalwadde basajja bangi abavayo ne bakonfesinga n'abakazi nti nina abaana 5 maama waabwe mulwadde okitegeera naye ate nze siri mulwadde n'abaana balamu kyekimu ne ku bakazi nti ndi mulwadde naye abaana bange bennina ne kitaabwe si balwadde era ne MC Katsi bwe yavaayo okulangirira yagamba ndi mulwadde naye maama Abi n'abaana be bonna abaana bange bonna balamu okitegeera kibaawo kibeererawo ddala olw'ensonga nti oli asobola okufuna obulwadde obwo okubufuna nno kyetaagisa omulimu munene era that's why science agamba omukazi bw'abanga alina water ng'agira ng'ate n'omusajja oba oli awo nga mutayirira ate awo abamba tufukira omwana alyoka afukira omusolo olw'embalala mulekerawo ofukira abasajja ku buliri stop it yukufukirayo omusajja anyadde nyadde awoza wampuliddemu okyoga musajja ye tamanyi lusu lwankali na lw'amazzi gali afukira ddala awoza nze togenda kudebakako nga tutaddeko kiveera atiisa teekawo embeera kakati bw'omukuba n'omukuba abawala no tebaagala bamanya nti tebalina woota kakati ng'akuteera akagundi akalanga akuba enkali bannange abaana bano bali kuki naye nakino kigenderimu abaagala baserebu bano balwadde Moses Patience balina gayi gwe baŋŋamba awo yali gundi ono nali sisuubira na kusuubira mbu ono gundi tonix mbw abaana balina tebamanyi baawizo nkugambye nze ate yaŋŋamba kyali wange nnyo ayina tonix amumanyi mbu abaana abo sebo muzibaza kati bano abaana obalaba serebu aze kati olwo lyali ensikini eruyinza osanga mu baana baaliwo 16 kuba walaba kino ekiwala ekyazze ekipya ne bakibuuza ali ensikini omulya bumuliira ddala nnyo ayina aiti okitegeera kakati awewunyiza omuntu ayina abaana abasukka mu 15 bakazi bameka babayiseemu kakati gwe naawe kiteeke mu mutwe bano ba celebrities mu abakazi temuli ate banaku mubeegomba baserebu baffe banaku najja kuyitamu akusaaba ekiwuka ye nga yategeera dda nti mulwadde ali kumpeka ayina ejjuuga nina oluvubuka waveeyo France luno olugundi olwaŋŋamba lufaanana lutya luno lufaanana abakongo banina police lugenda ne lugira kati omukazi yaluwadde emmotoka lino lufuna bashuga mami kati baluwadde emmotoka kakati omwana omuto ogwira mwaka akasajja kagudde kuwalukaga bano be bayimbako baliita nattale ekikazi kirwanyi ntalo zaakyo kyapuma ne kikola ssente zaakyo obwo bwana bwe budingisa ne bubakoona zisukulu bandikuukulu abakazi bali omwo mu bibuga abalina ssente nina kisajja kyange kiri awo kibadde kirina entalo ze kirimu awo naye kyaŋŋamba nti
abakazi bali mu kibuga aga amaduuka golaba amanene bawasa bwana buto nkugambye nze nakola kubanze nina ne bemmanyi bano ababeera mu video nze nina bwe nabasanga nga bagule ba mitwalo abiri bano ba video vixen abavubuka abobunyama abesiga butto kakati no bogenda banga abesiga basavu gambizi kuno nabeera nga anyereketa bogenda ku Energy Center mu Kampala amaduuka nga Mutaasa amaduuka nga Hamu mulimu ebikazi ebyekolera dda sente zaabyo babba baabwe baafa dda ne babalekera emaali goyina musanyusa babutwala kano ate kalike nafunye bannange Jima oyo wali omugezeza bangamba naye nviira ku Jime wange kubanza ntambuliza bulungi kati ono yatemya ku munne bwamala otemya ku munne n'agamba Edalu naye ansobedde ennaku zino oba ayagala ki baba ne iPhone 14 omwana kugulira iPhone 14 ng'agenda kutabulamu bu so kakati abavubuka mwegendereze genda zonna abasajja abavubuka abasajja n'abavubuka abakazi baabana kye bakola mbwe eddagala balijja mu kyalo baliteeka ku UBA anti abavubuka kye bakola abato yabeerawo ng'akanyamusa mugongo waliwo obusajja mu kyalo ng'aliwo kufuntula kakati omuvubuka abeera nga w'ekiboge oba nga w'emiti ya nene ewaffe mu Ssingo oba mu Nabulemeezi ayina obusajja bwe butema eddagala ku nsiko oba obukazi kati ye ng'omulimu gwe kudingida bikazi bikulukulu mu kibuga kati eddagala baliteeka ku motoka UBJ amukubira simu naga UBJ 324 okitegeera naye nga all in all Faith gira bulamu bujja terera Faith ekisooka mire eddagala saawa zino kyemmanya ali depressed omulaba nga ne waya zitandise okuvaako manyi oba obulwadde takyayina waya saawa zino abafamire eyo mba musobola omukwasaganya ne mutwala mu rehab yani yamutuleetedde mumutwale akakane naye kibeere kyakuyiga eri abaana abawala n'abavubuka abawala banyirira eddagala lya ARVs bw'oliwa enkoko oba embizzi akanyiriro keeteekako n'omugejjo bw'ekyugi n'okinywa gw'atali mulwadde akasusu kaba kaaguunya anti era otuugi otufuna obufunyi mu taso wali ofuna musawo akolawo ono kati tanywa kuuja anti mupya n'omusimbula emitwalo gyegi n'abeera ng'akuwa ganja Shafik Property Services batunda ttaka bakolera ku 07549493 basangibwa Mpijika abasanda soko bale enamba ezo ne 0788945553 mugenda bene nga mufuna ettaka ate ettaka litandikira ku milioni 2 bakwa futi 25 kwa 5 uliro obwagavu bw'ettaka ku busente nogenda waggulu atano ku 10 ku 10 nga weefunira ekyapa bakubireko nsebe bulungi